abutale bukwaniriza nnyo gwe atulaba nze Nasali Lydia ng'era olunaku olwaleero bannange sirinzekka ndina abantu nga babiri ng'ekituleesa olwaleero tuze ate okuba nga twogera ku nsonga oba program gye twabadde nayo eyakavaako ey'omwana omuwala omwana twakitutte nti yakakibwa omwana yakakibwa akaboozi ate nga akamukaka kojja we yennyini twaliza awamu nakula ne mami wange nga walina muganda we anko wange anko wange yanjagala nnyo ng'omwana wa mwannyina ne mami wange n'akyagala olw'okuba nti anko wange anjagala nnyo ampisa bulungi nga nsusuuta nnyo ate okusingawo anko wange abadde abeera bweru naye mu yaddanga sometimes yaddangako ewaka otulabako ebiseera ebisinga ajja ewaka n'asaba mami ngende mbeereyo naye mami n'akkiriza yampanga buli kyenjagala yampeereranga school fees mu kimu kye nali neetaaga olunaku lumu nantwalako out mu kifo ekisanyukibwamu n'agula ebintu bingi nnyo ebyokulya n'ebyokunywa byavudde obulaya wabeera babigula kati nze kyesisamanya nti mu byokunywa byange kuba saanywa mwenge nanywa soda kyesisamanya mu byokunywa byange nti ate ye alina kye yali yanteereddemu nenywa nnyo ng'omuntu anywa ebintu nga tomanyi teba mulimu ekirimu lwagira akaseera nga kayiseewo nendulya sikyetegeera newe natuuka ewaka saamanya oba twatuuka batya ewaka awo mu ekyo ekiro simanyi anko kye yakoleramu naye ngenda okukeera ku makya nga anko wange yankozesezza ngenda otunula mu ruumu mwendi nga siri mu ruumu yange mwendi supposed kusula nga nasuze mu ruumu ya anko wange ate nga yafulumyemu dda nga taliimu nakeera nga nzijudde omusaayi nze ennaku ngoye ze nayambadde ze nasuzeemu nga nzijudde omusaayi mwaka akaseera nempulira nga mpunze kale emboozi yali mpanvu twagezaako nnyo okuba nti tugimugjamu nga yeetaaga amagezi okuva eriffe okuva erimwe kale nno emboozi mwebale mwagirabye amagezi ge mwatuwadde mwebale nnyo kati olwaleero nenjagala ntuleko n'abantu baneeno eno side nayo pastor eno side nayo omwami Sempeke tugenda kubanga tutandike aho tubantandikirewa ngatandikirwa pastor Deo emboozi nga we wagirabye tugendagenda mpola kojja afunye omwana ono wa luganda lwe abeera muwalawe sikyo obugagga bwe tunoonya oba abantu ebintu bebagala tukole olowooza abantu basooka ne babifumiitirizaako ennyo oba kugamba tuli awo tumala gakola bye tusanze byemusanze actually mu abasajja kakati omuntu agenda okukola ekintu kirimu emirundi ebiri kuliko akikola nga amaze gakola naye kuliko omuntu alowooza nga tannaba kukola ya mirundi ebiri nga tannaba kukola kintu ekyo ayinza okuba era alina ekigendererwa ekyo nga era anoonya bugagga mukunoonya obugagga mu kutambula kwe ng'omuntu ne bamugamba ng'alina kikola manyi mu bukojja oyo mwana abeera mujjwa mu bukojja kati abaana abajjwa babakolerako nnyo ebintu ebibamba ebibamba kyekintu ekijja katugambe nga awaka mu maka ne mujjamu ekibamba nti oli out of blue tewali tekibangawo oli n'agenda yeyembamu ogwakabugu neyeetuga kuga ekibamba kiba kigize eki kiyingidde mu maka ekyo okujjako nga mutawaanye nnyo nga mukoze nnyo okukyejjako bwe kitaba ekyo ekyo kiba kikonkono kiba kiyingidde that means ekibamba kintu kiba kibi nnyo yes ekitakoleka
Okay, kakati bwe yafuna ayinza okuba ye yatuna mu famire yonna nga baavu bwe yatambulako n'amagamba osobola okufunayo omwana omujjwa era ayina ensonga lwaki yafuna mwana muwala ng'alina okwegatta naye batransfaringa omwoyo kubanga buli omwegatta n'omuntu bamuza tutransfaringa bamugasa omubiri bamugasa omusaayi bamugasa omwoyo nti bwe muplayinga sex bwe mwegatta muba mutransfarinze omwoyo muba mufuusa omuntu atya kati omukyalo ono oba omuwala ono era ojja kulaba nga jesha atayagala muzaalamu wabula abeera omweyambisa gye bakoma okubeera bonna olijja kumugaggawala gye bakoma okubeera bonna olijja kuma okugaggawala kati oli ye saddaaka ye yagikolera mu mwana ono gwe yawaayo nga saddaaka naye bwe yali agenda okukola ekintu ekyo teyawaayo bubi mwana oyo wabeerawo n'ebirala ebigendebwako nga ki oli kusomesa abantu kubanga olunaku olwaleero tufunye oyo tetumanyi ate balala bali eyo kakati abantu bangi abamu babbako empale zaabwe naddala empale eyo nga gigendeko mu nsonga mpazi nawe wali musamize ewaffe naye jajjange eri musamize waffe baali basamize ate nsabiddeko nnyo abantu bwe batyo ate oba osabira abantu bino ebintu nga bibavaako byogera gundi yatuleeta yakola bwati noyongera ofuna experience otyo kati embuzi bw'aba asiba ebintu bino abiwonga mu mbuzi oba mu ndiga biwonga mu ndiga nabamuga okay kino okikoze naye kati oyina gwe okwebakanga n'omuntu ono ti buli bunebakanga mwenna emikisa gyo gyonna giri mu muntu ono singa kigeza ne kigaana era oyo omuwala talina kufumbirwa olala era bawudde mu katambi kali nti boyfriend we bayawukana era bafuna obuzibu nti bamussaako myoyo egimulondola era ye ategeera nti wegasse n'omulala wadde tumubuulidde yes era abamu babasala n'emisale naye neyesala omusale ne bagatta omusaayi ogwo endagaano kati kyova olaba edda abaana babasalanga emisale gwe nonoba n'ogenda noveewo omusajja n'ogenda akaana ne kakkabirira ng'ogenze ne kaganayo okulya emmere ne kazira amabeere olukakumyawo ewaka ne kaseka ne kalya omwana nga takulira mu kika kitali kyabwe okitegedde abamu babasala mu bigere oli naakusala nga buli wogenda wonna wetakomentalinga akulaba buli woli wonna ebyo biri mu nsi so nga tuze ku kino ekyono omuwala kyenawulidde tikati omwana ono waliwo ekigendererwa tekyajja by accidentally taata oba amini Kojja ekyo kyeyakola yakikola akigenderedde era nga buli kimu kyonna kyamanyi nti gyakoma okubeera n'omuwala kugamba yalinga nga yamutta mu nsi y'omwoyo abeeraawo buli kimu kyonna jakimuwa oba akimuwadde naye ng'amanyi nti omukisa gwe obugagga bwe buli muwala ono naye okwawukanako katono ne pastor obuzibu buva mu kweraguza ebitaliimu onoonya bugagga kati oli ate abeeraguza baba n'omusimbi mungi olidde oli naamugamba genda ondeetere ebbeere lya ggoonya fifan ogenda era ani yali alabye ku bbeere lya ggoonya ebitaliiyo kati n'ogenda kyova osanga yes oli ayinza okuddira ebbeere ly'emmamba bbeere lya ggoonya waliwo yali ku buli 100 oyinza okusangako bameka bamanyi oyinza okusangako abantu nga 5% bamanyi kuba nze tosobola kunnimba era eryo bbeere lya mmamba n'olwekyo kigambo kweraguza n'okunoonya obugagga bireese ettabbo olidde ne bireeta ebikonkono mu maka ku bika kyova olaba nga abantu abo abaana abamu betulaba oluusi batibwa nti waliwo olulimi baluyita bisepe
oluswidi kitegeeza bano abaana bakenene endusu tuyita ebimongwa si kigambo kirungi nnyo okukozesa nabo tebaagala kumongwalika naye biva mu ebyo genda okole kino era oyo omwana bw'anaazaala omwana nga Katonda amuwadde nti kale kankulage ajja kuzaala omwana ng'omwana kimongwa. Ebimongwa bya mirundi ebiri. Waliwo ebimongwa likwa nga bamize amakerenda enkwaso ne ziyitako. Osanga nga nalabako bambi eno muntu bulungi nnyo naye bwe yatuuka ku mikono Katonda n'agamba nti towakanyanga wamira amakerenda butazaala ono nga bwe kati. So bino bannange bye bayita amawumukirano amajjankule nenga enswego b'ennyonyi kubanga kwagala omwana wa mwannyoko out of blue nti omusawo bw'akugambye bw'atyo ye akugamba ki era ajja kugamba kyamanyi tekisoboka. Gwe n'omala ogamba ate oba bandagidde kaŋŋende n'ogenda ebivaamu ebifaanana ng'ebyo naye nga kigambo butamatira. Bw'oba ofuna ekikumi nga Katonda kye yakutondera ekyo lwaki owalirira ogenda ofune obuwumbi nga tojja kubweyagaliramu kuba bangi tubalaba ne bibalemerera owulidde okwekanga tasobola bizzaayo kyajja nekibeerawo bwe kityo. N'olwekyo mu ngeri eno nze ŋŋamba bwe nti bannange bazzukulu bannambi ne bazzukulu ba Kintu naddala bazzukulu ba Kaganda essese njogera bwe nti sigamba nti byakusamize pasita fenna tuli ajja ku mizikooti ennono esigala nnono kubanga teyajja kudibya byansi wabula ajja kukola ki kulongoosaamu. N'olwekyo mwegendereze nnyo twegendereze nnyo gye muwumuntira temugenda kunoonya bugagga otherwise ojja kubuuka n'akabalangulo weesange ng'ofunye sota awaka tojja dditta bw'olitta ofa nalyo bwe likubojja likola ki likuta kuba bw'onoolisosonkereza ati gatiga ekibanya akizaaza abalongo. So kigambo ekireese ebyo byonna kwagala kunoonya bugagga. Omukwano gwange Profesa munnange bwe yayitanga obugagga obw'empanattukira. I know obugagga obwaki obw'empanattukira. Yes Luganda nti oyagala waga nti ngenda ogw'enswa oba ngenda ogw'ennyama kitegeera. So obugagga obw'empanattukira obwo bwe munoonya bujja kutuusa ensi eno kyova olaba ng'ensi eno ekyuse nnyo kutwongereza ebirala eby'ekigu ky'eddalu bye tukola ng'okutema emiti omuzira ne gugwa ba ne gwonoona buli kimu nalumanya ne saalumanya n'akola ki kaakati ekyo kikonkono banaakiddawa ab'ekika ekyo bannange. Ekintu kino owadde nga omwana we yabadde anyumya emboozi teyagambye nti oba ddala Kojja yamugamba nti kino ekikolwa nti kyekigenda okumuwa obugagga naye kwegamba olwokuba nti tufunye nnyo emboozi nga bonna ababikola ekyo kyekigendererwa. Of course waliwo ekigendererwa. Tasobola kugamba mwana ti jangu tukole ekintu kino tufune kino yakikola akimanyi kiri muhambo gujja nagwo kiri mu maali kituukiriza n'ekikowe nassa nnyo ono omusawo alaba ngono omusawo alaba. Okay kakati bwe kibanga ddala kyekyo tukitaddewo nti kale kibeere kyekyo kubanga watukirwa era okugamba nti komawo oba ebintu byatabukamu bwe biti ne bwe biti kitya kuba kyekyali ekigendererwa. Kakati zaabuuza abantu bano nga bakola ebintu bino okikoze era embeerera ogikoze ki ogifunye oba kitegeera. Kakati noonya that science eri awo omusawo tukitute nti agenza wa musawo yamugambye okukola ABCD noonya science ali awo kikola kitya kati go wabeerayokko abe bamwe balinga babikola ebintu ebyo sooka otunyonnyolemu ekintu kira bwe kikola. Kakati bino ebintu ebyaba abasamize oba omuntu akola ekintu abamu babeerako empewo ontegedde bw'aba n'empewo ezo abamu ne zibalemerera
bwe zimulemerera banoonya oli n'abuuza ku munnego wakikola otya kati mu kutambula ku basawo wamu n'atereeza ebyewaka gy'agwira ku musawo n'amwambaza ekintu naye nga kyamulemerera asobola okugenda ew'omuntu oba ayagala bwena kyayagala kyona naye kyayagala naye mu kutambula ng'omwami bwagambye nti okweraguza ogenda olumiza olubuto ovaayo ng'olumiza n'omutwe nti olinako by'ojjayo n'ogatta ate ku bino kati omuntu ogenze kuwona okomawo ate ng'ofunye yes kati abantu abasinga obungi kasita otandika okweraguza tokoma kuba n'obugagga obwo bunyweza olina kwongera kusaddaaka ayira saddaaka enkoko ng'ova ku levu kugenda ku gundi ku mbuzi ekivaamu abaga kati embuzi tekyakola ki tekyamala kati twagala muntu bwe bantu okuyingiza amayembe mu famire mbwe amayembe go geenoonyeza gasaddaake yes osanga abantu tebakyasula mu nyumba zaabwe osanga omuntu nga mugagga netasula mu nyumba yes nze mmanyiyo babiri sijja kuboogerakubo baafa bambi mungu abasaasire abasobako n'abalala nga sijja kwogera bantu naye waliwo yanoonya obugagga n'asaddaakayo omwana we omwana n'amugaana okwebaka for the rest of obulamu bwe bwe yamala ku nsi nga buli lwagira bw'ati mbu taata golokoka sente zigenda kati kubamu akafaananyi ako bwe ŋŋamba obugagga bwa mwivu munange profesa obugagga obwempa nattukira owulidde ogira taata sente zigenda tobulinako control era bwatyo bwenfa kugamba teri kwebaka buli kaseera oba olina okuba nga olinoonya sente kubanga yanoonya sente kaakati n'ono eyekakkana ku mwana wa mwannyina teri yamugamba nti ki ye yagezaako bugeza yanoonya loto akalulu kagwa ku muwala ne kagwa kwani ku muwala we owulidde so ebyo kati anaabiddawa ekyo ekikonkono kyayingira mu kika ne bwanakola ki kamwoteba kati bakyalina ssente naye mbalayirira zijja kuggwawo addeyo ku zero kati ate baddeyo bamugane nti kiringanga bagamba nti waliwo ebitasobokisaana nakwogerwa nti genda oganze ennyoko oyagala okugaggawala fifaani noonya bugagga yes olidde kubanga muno mutuwumuntira waliwo eggwanga erimu ebulaayi eyo okufuna empapula ng'ayagala okuleeta nnyina ku ggwanga agamba nti ngenda kukuba mbaga era omukyala mujjawa waffe nga oli mugwira yagenda n'afuna obutuuze mu nsi gye tuwumuntira n'aleeta nnyina n'amukuba embaga nnyina yennyini vubuka eriwasizza olukazi olukadde so aleese eki nnyina awo nnyini tusembewo nnyo kubanga kyo kyoyogedde nakakati kikyaliwo ab'enganda zaffe babikoze nnyo ebyo nibajani eno oli mutuufu n'akuwasa okitegeera naye nga muli baluganda kakati abo bo obuzibu jasi babufunamu butono nnyo olwo ab'ebulaaya kye bagamba nti ab'enganda tuyinza okulekerawo baleeta kubanga batusombowamuko naye kati ono ye yamuwasa nga bw'okyogedde yamuwasa mutwale n'empapula n'azifuna naye n'abeera nga amwebakako still buli kaseera ntegerekese olw'obudde tugendagendako mukuumulamu bwe tudda nno emboozi eno nga abantu bano bali mu kugyogerako n'abalala nabagambye nti bagyogeddeko tugenda kufunayo kubanga ebintu bino biva nnyo sayidi eno bwe tuyita abasawo ab'ekinnansi agenda kuba naye atubuulira kiki kyeyategedde mu mboozi eyo magezi kigagenda okuwa omuwala oyo n'ebiddako ate omulemu tovaako tukulisaayo nnyo ate mukumulamu okwo nenyonga ddala okwebaza ate banyo bayi ddala okutulaba oli mu programu ebintu bizibu nze nassali tuli mu mboozi eya muva bulaaya naye ebulaaya kyemutukola nnaku zino mboozi ya Kojja kwagala Muwalawe emboozi eno ekwata nnyo ffenna etuzingiramu namwe bapasitazi bazingiramu kubanga n'abalokole nawulirako ko bisitory
omulokole yagenda okusabira omwana naye namugamba nti nasobola kwebakako kujjako ekyo ekintu n'awasaba abaganda bintu bye bimu bye bakola kale ate nga bw'okiwulira era tukitwala nti nno eno mukweraguza gye yalaga gye bamugambira nti owange olina okukola bwoti neki ne bwoti kaakati omwami eyatulabye ye yampereza endowooza ye wano okay tugenda kumuwulirako Madamu Nasali ndabye ku pulogulaamu y'omwana ono nenkwatako nnyo omwana nsobola okumuyambako kubanga mu butuufu ekintu kinnakuwaza nnyo abantu beefudde ekitagasa ku baana b'abannyinaabwe ennaku zino abantu baagadde nnyo ebyobwereere akaweweevu okulowooza mu kugula amajini bannanga amajini abantu bafune ekyokuyiga nti ekintu kyonna ekireeteddwa amajini amagule ekintu tekisobola kunywera mu mbeera efaanana bw'etyo kale nno basaanye okupakasa ssente nga bakoledde mu nnono eyasangwawo nti omuntu osobola okugenda n'ofuna omukisa naye nga toguze majini ng'omusawo akuwadde eddagala ly'omukisa n'olinaaba kubanga kiba kyogo kyonaaba n'ogenda n'opakasa osobola okufuna essente naye abantu balowooza nti amajini bwagaleeta gagenda mupakasiza ssente zimuwa emirembe kituufu gasobola okupakasiza ssente naye ate tosobola zifunamu mirembe kyova olaba byebintu ebyo bye baafuna mu bantu ate abaabwe be balinako eŋŋanda kwegamba gwe abantu bo ne baggwawo naye nga gwe yaleeta nabe oba nawuukeera ewaka kale nno kyetaagisa abantu okubeera abagumu n'okuba abagumiikiriza ku kintu ekiba nga kyakutondebwa era lwaddaaki omala n'okifuna naye buli lwopapa ennyo oluusi ogwa ku nkanyaga mu mbeera efaanana bw'etyo naye neewaddeyo okuyamba omwana ngenda kumuyamba kubanga omwana talina kyamanyi omwana baamuyingiza mu mbuga za sitaani nga muto ate mutunuddeko ne mu gundi kwe mubadde nga ndaba muto era nawankubadde omwana omulaba ng'akyali muto kale kinnakuwaza nnyo olw'embeera omwana gy'ayitamu naye ngenda kukikola ku kisa kya lubaale ku kisa kya Katonda ndifuna empeera ngenda kuyamba omwana nze kyemwagalako kimu kuntuukako wenkolera ngenda kumuyamba ngenda kumuvumulula sigenda kumuggyako yadde ennusu 5 sigenda kumuggyako yadde ennusu 2 ngenda kumujjanjaba nga nsinziira ku buyinza bwa jjajjange Muwanga bwe ngenda okumuvumuza mu mbeera eyo agenda kufuna namba yange ya simu oba omulagirira ntuukeko mu ndagirira yonna ngenda kusobola okumuvumululako obulwadde obwo obumusumbuwa nsonyiwanze kansoke muddemu oyo kansoke muddemu manyi sitaani tavumula sitaani okitegedde sitaani obanga yagenda bamutwala mu sitaani sitaani tavumula sitaani tubumbe ensonga zino tuziteeka mu maaso ga Katonda bayibuli eyogera mu Kukungubaga 5:7 nti bakitaffe baayonoona naye tebaliiwo munaye ffe abaana twetise tali butuukirivu bwabwe naye nga abaana bano baddukira mu maaso ga Mukama okubajjako ekikoligo ekyali ekyaba kitaabwe kati nze kati nange ngenda mumuyamba nze nange ngenda mumuyamba nze naye kunaba kutambula kugenda waabwe owali maama we nja kutambula ogenda kumuyamba otya tugenda kusaba kubanga osi yasoose kati nange tambulidde agenda kumuyamba atya nze agenda kumusawula atya kumwambulula kakati jjukira ebintu bino biraba presenter ebintu bino biraba omwana oyo baali bamuteeka mu kati oli omusajja tali yekka ayinza okuba nga webageti yayambazibwa kiri kyo kimukwata bukwasi okitegedde kimwambala buki bwambazi kati ono omwala bamuteeka mu ndagaano naye endagaano zino baba mwambaza ki oba biki tetumanyi naye kyemmanyi ewali Katonda tewali kirema era omwana sagala addaawo yeraliikirire mu nze byange byakola ki second chance gyeri Katonda asonyiwa tulabyeeko abantu oli abadde mulalu
okitegedde nga n'okubba yabba bubbi nga sigamba nti bamalaga muswaddalu naye Mukama n'amukyusa n'amuwonya oli n'agamba okuva kati mboneredde. So Katonda abonereza ate waalisa asobola okubonereza n'amaani akuddiramu nga Katonda naye lubaale taddiramu sitaani taddiramu sitaani okuddiramu oyongera kukola ki kusaddaaka sitaani okuuma obugagga bwa sitaani kusaddaaka. So ate ffe tukkiriza okuva Kristo lwe yajja tewali saddaaka ndala teri kusaddaaka kubanga Kristo yali saddaaka esembayo era okuva lwe kyova olaba ayogera n'agamba nti mbawadde amaanyi n'obuyinza okuva oba osomye gundi Luka 5:9 ti mbawadde amaanyi n'obuyinza okuwonyanga endwadde zonna ekyava mu kamwa ka Kristo. Ewali okusaddaaka wali okuyiwa omusaayi sitaani tavaawo buli kintu kyonna okuva ku lubereberye edda ne Ibulayimu yasaddaakanga abantu basaddaakanga naye okusaddaaka okwo kwasigalira mu basamize kati omuntu gwe bakoleddeko ekintu ne bayiwa omusaayi endagaano y'omusaayi tevaawo mu ndagaano eyaki ey'ensi kati oli kyeyamala okukola tukkiriza waliyo amayembe si bwe kiri abakkiriza mu nzikiriza eyo waliyo amayembe era gyegali bagatuma ne gajja ne bakola kigalina okukola kati ono omusajja tali yekka ayina kyeyagula buguzi n'akiteeka waka kiyinza okuba ffe tugamba fayini nti kwali kwagala nnyo sente naye bwe yagenda eri bamwambaza ekintu ayinza okuba naye mu magezi ge kimuluma munda mu ye ani ono omusajja yakikola naye talina kyakikola kubanga kyekikuumya obugagga bwe. Sebo nze ŋŋamba bwe nti ye anoonya ndowooza bwe yali anoonya n'afuna kati n'atendereza gye yanoonya nti yagira ki ono mu bakozi simulabanga sigamba nze oli tamulabanga owulidde. So kaakati ekintu ekyo pastor siwakanya siwakanya okimanyi nti abalogo gyebali good okimanyi nti baloga oluusi namwe mukibuulira ku kyantu bannange temugambanga nti omulogo taliiyo gyali era baloga naye amaanyi ga Mukama gagira ki n'olwekyo nze nteesa bwe nti bibeere mirundi ebiri nze endwadde yange esinga okuntawaanya mutwe era bwe mbasimize action omutwe gwange tegutera kuwona so nga ne Panado agira ki so nga ne Aspora agira ki kaakati tunoonya kutaasa mwana ono siwagira nnyo kugenda mu bya sitaani so called naye tugezeeko amakubo gombi sikukema pastor sikukema ntegira ki ew'omwami ono okay tukikole mu nkola bbiri tugende ewa Yesu Kristo oba asobola okulokola omwana ono manyi asobola omumulokola sigambye sikiwakanya simubuusabuusa he can really do it asobola okukikola okay n'abeera ng'awonyeze totally okay kati tusooke tugende n'ekyo oba tusooke tugende eno kubanga naye eddagala ly'ekinnansi likola si kyekyo kikyentegeeza mu kyo omululuza guwonya omusujja si kyekyo naye ng'ate eddagala ng'ate linogeddwa ku miti ku ttale naye nsuubira nti omusujja bwe guba gukuluma nonoga omusujja omululuuza ogwo n'oguyenga mu kikopo n'onywa nga tolina kigambo kyoyogereddeko nti oba jjajja gundi yita mu mululuuza guno mpona omusujja naye ng'ate omululuuza gusobola okuwonya omusujja ng'ebintu ebirala bigenda kati njagala nnyo ebya Katonda kuba God first yatonda byonna naye ate neno nayo kwegamba omwana ono ebimuliko si byangu kubanga oli yamussaamu kiyajjeeri ngenda kwawukana naawe taata olwo obanga omuntu agamba owaye kambeere mu Katonda naye kambe neirizi yange eno sirisike nga mu Katonda ayinza obutanyamba
ekigero wekitaddewa ekimu kiri eno kakati kino kyogamba fine omuluza guwonya nange ngunywa okitegedde nange ngunywa niye udde statement y'omusajja agambye ajje tugenda muteeka sinjajja muwanga okitegedde kitegeeza kakati kitegeeza kino kyagenda omuwa guno omuluza si ekigenda omuwonya naye waliyo amaanyi amalala kakati omuntu yena agenda omuita omuluza tetumugaana nebanaba amuwa omuluza tujja mugaana tetuteekawo ebyo byabuwangwa kati kankubuleko olwaleero ekisigo obonyabonya abantu byabuwangwa ebyo pastor tetuli munaka ni tuli ku mulwadde ono omuwala ono tunoonya solution ya mwana ono omuwala ono tuba tusazeewo muteeka mu Katonda tukkirize Katonda kubanga nze ndi mu department eyo sijja gamba nti waliyo ekinene mu maaso ga Mukama teri kinene mu maaso ga Katonda abantu bakola ebinene ebyewuunyisa naye Katonda akola ebikulu kituufu okitegedde kakati nze kyensaba kiri ekintu kimu nze kufaati ng'eyange mbadde nsabye bampe chance abantu batwogera ku nnono abantu bamistakeninga ennono tebagitegeera bulungi bw'oyogera ennono kati nassali bannanga ayonoonese omwana oyo yayonoone kamba buli omwana tava mu bintu bya nnono okitegeera naye ate nze nga ndaba biri different byawufu okitegeera naye gwe nkwagala nnyo kubanga nti wabeera nnyo mubasamize ebintu bino bitegeera bulungi oba okitegeera lwakubanga programs era ezisinga bwe ziba nga zeetooloola sayidi eyo tubaako nekyokuyiga si bwe kiri so omusajja ono tatuwulidde ye nti omuntu oba agenda muyamba bwati ne bwati wabula saza bagamba agenda kola ki agenda muyamba kati ate gwe naawe oyagala kola ki ogenda kumuyamba nze ngamba tusooke sirina buzibu kubanga eyo kolingi yange okay kakati nga bwe tugambye nti lino liringa ddagala nti bwomera panado nomera nekubadde penikira ate nomera neko simanye amplex simanye ebyo nabyo nti bireeta byonna biwonya so kyetunoonya eyoba ekinoonyezebwa omwana ono abeere ki nasumuddwa owulidde akomewo abeere naye ng'oli kojjaawe ekyo kyo kikulekule kiwaŋŋenekwa era kyetunoonya taata kojja ali wabbali kisakuluba owulidde abasajja kiki kiri obugagga obwempanattukira bwe banoonya obunoonyezebwa nti ayagala kukola ki ayite ku ngeza bugeza kwagala naggulu bwayite ku kirumira ng'ate kirumira ali Ntebe gw'oli Kibuye ayagala abuuke tosobola togenda kumusanga kituufu n'olwekyo bannange munoonye obugagga mu ngeri yaabo entuufu kubanga tubawulira bangi ng'otowulirako kizibu kyonna nti oba yakola kino nti siwulirangako nti ow'ekitiibwa Gaston Canon nti alina naye sente ze azirina ezimumala sizizo sente za ggwanga kale bba ali ku za ggwanga so bannange kati programu eno erimu akwakwakulizwa akatego kwizi nene y'amaanyi ng'enda ogw'enswa oba ng'enda ogw'ennyama owulidde naye bambi ekisoboka kikolerwa omwana ono asobole okuva okugibwako ekyo ekyamuteekebwamu eguguddenne ejjinja lizitowa kilo 100 mwaga kubanga bwajjukira bw'ati ayinza okuba nga ayagadde okuzaala ku mwana gani senga teyali takyamuyita na Kojja senga tekyali kisajja kino kyantuusa ku kino ate omwana ono bambi ayagala okubudwabudwa mu ngeri emu ebenda kubanga
ayinza okusalawo neyejja mu nsi ayinza obutajjaawo mu ngeri ya kikopi ey'omuguwa naye nanywa eddagala n'amira empeke neyeebaka otulo n'ayitirayo twamusanze mu buliri ng'afudde kubanga kyenawuliddeko ne baganda ebalinganga abamuvuddemu abamugambye nti genda okole kino maama waffe awone kitegeeza tebakyafa ku bulamu bwa sisita no kyayitamu bano tebamanyi omusajja oyo kyayagaza muganda waabwe tebamanyi bano kyebakola oba kitegeera bayinza kuba balowooza kintu kirala nnyo okiraba kakati oba bagamba nti nabo baweeyo omulala ate oba banoonya maama awone ono yekkaye muwala aliyo nabo batolole ku baabwe bagemulire kyewengene kwa kiri owange kikino kimonkoli kinno banaye tukyagenda ddala maaso naye ebyombi bisekerwa tukyali ku mwami ono nze we nali nsoma nalabako family era sinza gyerabira kubanga nawulira ekintu kyenali siwulyanko by then waliwo family omukyala yalina abaana abawala bana nga yazaala abaana babiri balenzi kati no babiri balenzi then bana abawala kakati eno family mbu naye byava mu mbu ndowooza nebikakasibwa naye kati twawuliranga nfe yatugamba mbu mama yagambanga abaana babawala okusinga abasajja bano ab'ebweru bwe banaabakwata babakwatirire babeebakeko n'ebiringa ebyo kisingako banyinammwe okuzaalagana okweyambagana oba okweggala kirimu emirundi ebiri okwagala okwewasa si kwewasa kweggalagana nasonyiwa beggalagananga kati nga mbuuza bano ababamanyi gamba naye lwaki fetwakula waffe tosobola nakwebaka mu kisenge omwana omulenzi mwakola ki mwasula kati ate baneeno muye mama bwe bwati bwe yabagamba tayagala wakala embuto bazifuna mu bano bazifune bajja kuzijjamu then abasajja simanyi baana bawala abasajja bagende bafunyisa embuto babaleke n'embuto badduke ngamba awo tutuuse ago ge bayita amawumunkirano owulidde ebijjankunene ng'enswa egoba ennyonyi kubanga gwe maama w'omwana wotuukira okukola ekigambo ekyo n'okimokola ekyo kiŋŋamba si kigambo kankireko ekyo nembabuuza naye abaana ndoza bali basoga naye mama we yali muganda nera nobeera nga muli basoga kwegamba bino ebintu gyebiri abantu babikola naye simanyi babitwala batya kwegamba omutawaana gwogwono ensobi enyi kakati owulidde maama muganda taata musoga maama muganda abayimbi abamu kyava bayimba ne babeera abalaguzi abalanzi nti buli omu awase mu ggwanga eryamuzaala kubanga tojja kumanya bulombolombo tuwulirayo bamuli esooka owulidde nti omwana asooka oba oyagala oba toyagala balina okumukavula bamulya mulyoke muzaala omulala ate nga naawe maama w'omwana okola kinene nnyo okutyaba enku ezigenda okufumba omwana wo owulidde kati bakugamba ogenda kutyaba nku omwana yo otegedde nti bamaze okujjaki okumugjako ensingo bamutadde mu sepiki bamuntamu maama todduka misinde kuwonya bulamu bwo si ka mwana oba mamulidde kale ndizaala omulala naye tegwatyaba enku otyaba enku ozireete bw'olaba beebuga n'omugamba kiki eki obuwangwa n'ennono tunyerere kuno tuleme kugamba nti obuwangwa n'ennono kitegeeza kusamira kubanga owulira sigambye gwe kuba oba kale Katonda kuba ebbalayo zaala abalongo bakutuuma erya Ssaalongo n'oligaana
What's wrong with that? Ah. What's wrong with that? Nedda. Owulidde sebo? Okay. Tubazaala naffe ne tubasa. Okay. Nedes ogenda okulya Pastor Salongo gundi. Ekya Salongo kitiibwa. Good. Kitegedde. Kati kitegeezanga kati ffe twabya ennyimbe mwe temuzaabya. Owulidde? Simanyi ekyo gye mwakisoma naye era saagala kumanyaayo. Naye okuzzaawo nti Sempeke azze mu bigere bya Sempeke senior. Okitegeera? Kuba basaako omusika. Ekigambo kusika wali obaddeko ku lumbe? Yes sir. Bakola batya? Byerabira ebya pastor kati tuli ku omusomesa asumikira omusika akola atya? Bamusibako embugo, bamukwasa amafumu. Mpola todduka. Kiki ekisooka? Olubugo bakussaako olubugo. Omusomesi n'akwata okutu. Naawe musika n'ogira ki? N'okwata erudda. N'akubuuza n'osika sika. N'akubuuza okola ki? Nsika. Okola ki? Nsika. Osikidde kitaawo. Olidde. Olubugo lugoye lubaddewo. Okubeera nti lusangibwa mu ssabo n'engoye endala eza puleni nazo zibeerayo. Naye oga gundi twamulabye nga kyova olaba kaakati ne bafaatha abasika. Bafaatha, reverend fathers. N'asikira kitaawe nga gwe baalonda okukola ki? Era nibagaa nti olubugo si lwa sitaani. Sigambye situli mu bya ddiini. Olubugo si lwa sitaani. Good. Ekyo kaakati n'olwekyo obuwangwa n'ennono kibi nnyo nti busaanawo. Yensonga lwaki bino bitandise okubeerawo. Owulidde? Okwebaka ku mwana wa mwanyiyoko. Owulidde? Kuba oba kiba kibe. Oba kiba kibe. Kiwangenekwa. Kaka ono naye ensimbi azirina afunye ensimbi ze ez'empanattukira. Owulidde? Naye nkulayirira ziyinza okugasa ye naye ng'abaana be ne famire ye tezijja kukola ki? Kubagasa. Naye nga omwana ono ye amutaddeko ekikonkono, amutaddeko ogusiraani ogwagala okumugibwako. Kusangaza omuwala ono nze kye mbadde nsaba kisabira eddala. Nze kyendi mu kusaba kubanga maama yamanyi naye singa bampadde chance ajja kuteerera omuwala ono. Ngenda kumusabira. Omusawo ye teyatubuulidde. Awoza kimu nja kumuyamba. But oyamba otya? Bonna abagenda nga batambula mu mito. Manyi waliwo abasawo abakwata abantu. Okubebaka ku kyengamba. Yes. Like akwamantino mbikujjeeko ate nga ki? Nga kwebakako. Simanyi babyenjogera bulungi. Kituufu. Sagala kukiisa. Kiza okwogera obubi. Naye nga kyengamba babi bakola. Kituufu. Abantu bawulidde nga babinyumya bulungi. Okitegeera. Ate nga si kyetwagala. Sagala omuntu agende atambule wano atambule wali bankoze bwe bati oba kitegeera. Sometimes nabo abasawo babira banoonya byabwe. Sabo. Wangi baba. Tuli mu kumaliriza wano eno. Nkyembadde wabadde onnyonnyola ku nsonga eno wagambye nti omwalo ojja muyamba. Obadde kimanyi kino mulimu abantu abasawo naddala ababeera nga bayamba mu nsonga ng'ezo ate ne badda ku balwadde ne babeebakako. Si buli musawo nti ategeera kyakola. Mulimu abasawo abali ente. Sikuwulira bulungi. Abasawo. Nkuwulira. Waliwo abasawo abatategeerekeka abatwerimbikamu. Okay, abo ngo batadde ku bbali. Kyembadde njagala okumanya ennyo nti obuyambi bufaanagana butya obwo. Tugenda kunywa mululuuza, tugenda kunywa bombo. Obuyambi omwana oyo agenda kujja nkwata amajini ago. Agamusumbu wange bamuwonga nsobole okugjayo amannya ge. Gye bamuwonga kubanga njagala okutegeeza abantu bangi nnyo abali mu mbeera eyo. Nga
nga babateeka mu bintu olw'okwagala okufuna ensimbi ez'amangu. Ate era nga mmwe abasawo mmwe mubibatuma. Ate era nga ffe tubibatuma. Naye ng'ate owulira munnange? Mpulira ssebo. Kiva ku bantu abatali bamativu na ku ki kye balina. Kye nalambise ne ŋŋamba nti omukisa gujjira oyo eyeetegese. Omuntu akola. Ebyo twabitegedde, just point ebadde yakumanya obuyambi bwa ngeri ki bugenda kutambula butya. Si kuleeta muntu ate omuntu ne mumuuza mu birala. Sibule nkole ewange, emirimu egyange gye nkola gya nnono gya kika. Nze sebaka ku balwadde bange. Kale tweyanziza. Omwana jeemu yankwasiza ennaku. Tweyanziza nnyo bw'oba tewebaka ku balwadde bwo. Weebale ddala. Kale baba. Okay. Ekyo nno kizibu ky'amaanyi. Babeebakako ne batya okwogera. Abantu bangi bali eyo bazadde abaana b'abasawo ab'ekinnansi. Yagendayo n'ennaku buli kye bamugamba kyonna kituufu. Ate bagenda n'okutya. Buli kimu kyanamugamba ne papa akikolerewo. Oba mupapa biki. Kituufu. Twogedde ku bugagga. Kituzaayo. Nze nja kubajjukiza nga bwe nafuna akadde n'okujjukira. Abantu abanoonye ssente mulekera ogenda mu basawo ab'ekinnansi. Ogenza obulwadde bukuluma bakugiddeyo ekibokisi kya ssente. Ogenza omutwe gukuluma. Togenze kugamba nti banenoonya bugagga oba embeera ekyusemu. Ekibapapiriza okubanga amukiriza mu bibokisi kiki? Ogendereze nno. Ebokisi wabirabako? Abirabako ebokisi. Waliwo ne bapasita babikola. Ebokisi? Awo batabu. Badde simanyi. Owade tokimanyi. Okay, tuva wano eno bannange olwakadde tugenda kuba ate tubateera wano eno. Olinayo akatalekeka? Katalekeka nsobola okwogera. Abantu bonna nga ali eyo ng'ayita mu mbeera ezifaanana bwe zityo. Nze nsabye soloba we namba ng'essimu. Bawe. Eri 0751 15 67 49. Mbeera Salama Munyonyo baali badde bannoonyaako. Kubanga ndabyeko ku bantu abajja mu ngeri zifaanana bwe zityo. Ndabyeko abantu abajja nga balalu ne bawona. Atajukira mu basamize ogambye wavaayo tewali. Kati nze teriyo kakodyo konna musamize kakola. Teriyo kyonna kye basobola kukola. Kyesikola ki? Kyesimanyi. Ne bagamba nti okwambulula ebakola mbikola ki? Manyi. Naye nze we nava mu mbeera ewaka bangoba. Ewaka ne bangoba. Nenzukire wa Kiganda n'embeera wa Kiganda gye nakulira. So Katonda nze ndabye Katonda ng'akola ebikulu. So kyensobola omugamba sisita oyo agenda kutereera aye teyeesalira musango. Si yekayika kayinza okuloza nti yekayika bw'ato bwali naye teyeesalira musango. Ajja kuddamu afuna omusajja amwagala azaale abaana. Bayibuli egamba alikola ekigambo ekijja Katonda agenda kumwerabiza ennaku eyo. Kisobola omugamba ekyo. Bannaffe abatulaba nze ekyange kiri bwe kiti. Abo abooluganda abagamba nti omwana addeyo ayagale kojjaawe maama awone. Maama awone. Ekyo kibanga okugamba nti balitaddeko omuluutuluutu liwone. Teekamu ne kaamulali mu kiwundu. Bannange tunywerere ku nnono yaffe n'obulombolombo. Omwana oyo nammwe abagamba bamba omwana addeyo maama awone. Maama teyalwala nti omwana we ye musawo agenda omuwonya. Owulidde okuggyako ebyo ebiweŋŋenekwa. Ekyo kive n'olwekyo wamma mwana gwe munnaye nkusaasidde ekyakutuukako naye tugendere ku magezi gano agawereddwa wano. Naye mmwe abagamba genda oyagale ddayo ewa kojja maama awone mwe muweeyo abammwe oli mumuleke oba mmwe mugende mwebeereremu mwe mugende babeggale kale muwonye mnyammwe. Okay, neyanze nyo neyanze nke mwebale nnyo mwebale ddala bannange abatulabye kansubire nti ate ku bye mwatugambye tugezezaawo okwongerezaako tugenda kuba nga ate tukozesa ku ebyo bye twogeddeko oba ku bantu bano eno tulabe ate embeera y'omukyalo oyo bw'eneebeera naye nga nsuubira nti tujja kukitereeza mu mbeera yonna. Nze nasalira takumya mpeera kumi koze ne Simon ku kamera. Beera bulungi.
Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.